Omusumba Lozes Bujingo apondose era nga munaye alajanidde mukyala we ku nsonga z'abaana betula kalira ogenda kubeera nga te omanya biki ebigenda maaso side eyo ngenda kusaba video bere nga te munaye oginterako ekigalo likinga ate making sure nti osharingirako abalala eyo comment section ejja kubeera open bwanga oyina ka comment ko kewandagade okubeera nga te osulawo ojja kubeera nga te ogateekawo wansi awo ate ensonga tubeere nga te munaye tuwuliziganya bulungi nnyo kakati omusumba Bujingo yali yakomba kwerima nga gamba nti kenfunye family empya bali abaana be nazaala mu mukyala pastor oba omukyala manyikiddwa nga Teddy Bujingo Naluswa asagala kubeera nga ate mmanya ebibakwatako era nga yalagezako okubeera nga temunaye atambuza obulamu bwe mpolampola era nga buli wabeera ku kituuti abaana bano nabo amanyi okubeera nga ate oluusi abalumbagana olw'okubeera nga munaye basalo ne beera nga bateekinga sayidi ya maama waabwe kinajjukirwa Teddy Bujingo yakweka abaana oba yabajjako access oba yamujjako access okubeera nga munaye takyakkirizibwa kubeera nga alaba abaana bano era nga mu bigambo bye pastor Lozes Bujingo yayogera n'agamba nti munaye amaze emyaka egiwera 5 nga talina mwana we n'omu gwawuliziganya naye olw'ensonga nti abaana bateekinga sayidi ya maama waabwe kakati olunaku olwaleero omusumba avuddeyo nabeera nga ate munaye alajana mu bigambo bye ng'agamba nti munaye asaba abeere nga ate munaye ayogerako n'abaana be omutima gw'obuzadde gwamulumye era nga ze nsonga zogenda okubeera nga te owuliriza mu katambi awo ensonga zino zogerako ki kubanga Bujingo yavangayo munaye ng'alumbagana maama waabwe nabo bana ne bagamba tugenda kubeera nga te tukwesonyiwa olw'ensonga buli wobeera ku kituuti oyogerera maama waffe ebigambo ebinene naddala bye mwawuliranga eby'ekikulukuto n'ebisingako awo so I think abaana baali batuufu okubeera nga beesonyiwa taata waabwe naye nga ensonga za family zijja kubeera nga te nziyingiramu so taata waabwe yavuddeyo nabeera nga ate asabaga munaye asaba beere nga ate nziramu njogera n'abaana bange tubeere nga ate ensonga tuziwuliziganya ate tulabe ebigenda mu maaso so bye bigenda okubeera nga te nkuterawo sako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga bw'obanga odeetera okubeera nga te ku subscribinga ka notification bell kukoneko ate tubeere nga te tutambulira wamu ffenna temuvaawo. Tewaliyo kigambo kyogerwa nga kirina evidence ya criminality. I'm not a criminal in my blood. Siri mumenyi w'amateeka naye omulabe yangolokokerako era nyina ebyokclaiminga bingi saagala programu eno gitwala wala kubanga eyinza okubeera emotional mu bulamu bwange manyi kitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo naye kirungi ng'okyali mulamu bamugamba biki ebbanga lino lyonna ndi omu ku bantu abanafu mu nsi ddala sisobola kuweerera abaana reclaim omubi akwesimbamu nga ate bukyanga ku makya ate ne weerima nti weetaaga okutuula ku mmeeza ne sitaani aba sitaani talokoka eyo njiri yange yadda sitaani talokoka Daniel tanakyasobola kukola n'atuula n'abantu bano ne basortinga some issues tebalina kye bateesa omukisa gw'omuzadde teri mulala agugaba waliwo yatwala abaana abange n'abafuula mbu babe mbu yafaayo ennyo ninze ndabe bw'abagaba kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze naguma kubanga nze nakkiriza Kristo nga manyi nti bijja kumbaako mu bye yansuubiza Kristo n'okuyigganyizibwa mwekuli yaŋŋamba 100 ku 100 plus tribulation. I have experienced it all and I thank God that I'm alive. Sijja kufa ne bw'oba tonjagala sijja kufa nja kubeera mulamu njogera nga Dawudi bwe yogera mu Zaburi 10:18 onyirwa 17 Zaburi 10:18 onyirwa 17 Dawudi agamba ndi sirifa naye naabeeranga mulamu tuyagamba naabeeranga mugagga yagamba naabeeranga mulamu obugagga busisinkana mulamu naabeeranga mulamu nkole ki njogere ku mirimu gya Katonda njulire erinnya lya Mukama nja kubeera mulamu naye ate ne bwe mbanga afudde
twale kyakulabirako bankuba amasasi nga 2 January omwaka guno singa nafa era eyeza famire yange teyandisobodde gaba baana bange ne bwe yandibadde abagaba mmwe mwenna mwandibadde mwafa obutalaba musiru kiribeera kya busiru nnyo kale ntegeeza abalina abaana abalinga abange nga waliwo eyingira mu famire n'abaawulamu n'abatwala n'abalaga nti afaayo nnyo setaani bw'atyo aliima nti afaayo naye ataagala kitaawo takwagala kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze ataagala kitaawo takwagala ayagala omuyambeko mutte kitaawe yamulema kati gwamenye bumenya jjenje ekkalu ekyo ndowooza ne bwe nkikomyawo kati pasita Bujingo byayogera tebikyakola mawulire ye yennyini kati mawulire kati waliwo ebintu by'olina okuwulira n'omanya abyogera nti ki talina magezi kati bw'oba tosobola kufuga mumwa nze omulimu gwange gwakuleka oyogere kyendabye mu Uganda olwaleero bannansi tebawa independence makulu oba si kyo si bamativu na nkola y'abakulembeze baabwe kubanza nali mbaddeko mawanga amalala olunaku nga luno olw'ameefuga buli munnansi abeera ape bayisa ebikujjuko fulaga z'ensi baziwanika buli wamu n'olaba nga bazambadde buli omu naggalawo bizinensi ye okuwa olunaku lw'ameefuga amakulu naye olwaleero independence mu Uganda buli omu ali ku bibye ekitegeeza abakulembeze temukoze kimala kunyikiza meefuga mu bannayuganda independence ze tunoonya si za kujaguza buli mwaka nti Uganda ewezezza emyaka bwegiti nga yeefuga twetaaga okwefuga mu nsawo omuntu abeeremu n'akasente akasobola okuweerera abaana be okwebeezaawo okweriisa n'okwekulaakulanya yeyo independence munnayuganda gye yeetaaga naye olwaleero tugamba twefuga naye bannayuganda abasinga baddukira mu bazungu abaatufuganga baddukira mu buwambe bannayuganda baddukira mu busosoze baddukira mu buddu lwaki nti independence eyaffe tukuzankuze naye nga terina kyetwongerako munnayuganda yeetaaga independence mu byenjigiriza mu byenzijanjaba mu byentegeera mu byenfuna ye independence gye twetaaga ng'oyinako akantu mu nsawo naye no independence etuuka abantu ne bennyamira bwennyamizi bannayuganda si basanyufu kwefuga era singa omuzungu akyasobola okujja okutukwatamu bannayuganda basobola okukigula kubanga waliwo wano munnayuganda gw'oyinza okuwa visa ya America oba eya UK oba eyawa n'asigala mu Uganda wali so independence etugasa so mwenna abatufuga bakama baffe pulezidenti abakabinenti baani bonna okutuukira ddala kwero si wanu tulwane nnyo okulaba nti abantu bafuna independence ezibagasa financially omuntu agende mu ddwaliro nga teyeetaaga kugenda Bulaaya ebyensoma bigase bannansi ebyemirimu bagifune wano sente zigase bannansi munnansi alabe ku makubo nga gakoleddwa Uganda nga yagayitamu ebyenjigiriza institutions zizikolere munnansi omuntu abeere nga takyagobwa mu ntobazi za Uganda nga munnayuganda that's the independence we want ate enkola eno erina okukyuka kubanga otunuulira eggwanga erigamba nti lyefuga nga buli munnansi ayaayaana agenda bweru abalwala wano bajjanjabirwa bweru enguudo ezikolebwa wano sente ziva bweru ate nga n'abazibba bannansi ne batakwatwako ekitegeeza olunaku lukuzibwa bukuzibwa naye nga bannansi si bamativu na nfuga ya wano bannansi tebali financially independent omuntu anoonya nekyali ewuwe nga takiraba n'alwana okusomesa omwana n'amala okusoma n'anoonya omulimu n'atagufuna syllabus ne education tetulina ya Uganda eri independent tukyali ku by'abazungu omunnansi atuuka mu ddwaliro nga teri ddagala bannansi beetaaga okubeera financially independent omuntu asobole okwegulira kagaati akalyeko n'abaana be olwaleero nga bannansi bagobebwa mu ntobazi nga ne orders zivudde ku bazungu nti
Uganda munyigiriza eddembe ly'ebikere mu ntobazi mulimu abantu tubawadde ne ssente bweziti mubagobeemu ne mukolera ku ntoli z'abazungu. Olwaleero nga munnayuganda atunuulira amakubo amabi toyinza kumugamba nti yeefuga. Abantu tebalaba makulu mu kwefuga. Bakulembeze baffe mulwane nnyo okulaba nti mukolera abantu batuuka okweyagalirako mu gavumenti zaabwe. Omuntu ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala, omuntu atunuulira abaana bazadde nga tewali mulimu talina kyabaliisa, toyinza gamba muntu bw'atyo nti yafuna obwetwaze. Yafuna obwetwaze oyo. Ng'abantu abakungu bwe balwala bajjanjabibwa bweru, ng'abantu eggwanga balidduse baggwera bweru. Wano buli omu bw'afuna omukisa ogufuna visa ayita mu buyisi. Abali wano boolaba bagamba nti banywedde Uganda tebafunanga bufunyi mukisa gufuna visa za nsi ze baagala. Naye wano singa tuyisa akalulu ne tugamba nti tuzze omuzungu atufugemu, abantu bajja kubagoba mu bukulembeze. Nze mbabuulira tubakubyeko akalulu n'omuzungu, tukabakubyeko. Omuzungu yafuganga wano nga mu ddwaliro mubaamu eddagala. Olwaleero ogenda e Mulago ng'eddagala lya kugula buguzi. So abakulembeze baffe nze ndi ku gulawundi. Bannanga abantu olunaku tebalujjumbidde, abantu olunaku tebaluwa makulu. Mulwane nnyo okukolera abantu ebibalaga nti ddala beefuga. Omuntu abeere financial independent, abeeko akasente akagulira omwana omugaati, munnansi afuneko waasula, munnansi afune eddembe mu nsi ye, munnansi yeyagalireko mu nsi ye, munnansi ayogereko abuukule mu nsi ye. Ngenda wano okunoonya akasente k'abaana naye nyinza okulaba nga Deputy Nicole bamututte mu kaduuku simanyi ku poliisi muwozesa. Bino byensiiba njogerako bulijjo baganda bange. Bw'oba oli muntu wa lukale funa omuntu akutegeerera mwana nga tonnayokya. Wa byonna mbirabye ku lusuumu ku poliisi, maama w'omwana ne Nicole yennyini. Nze kye mbadde ngamba ku lusuumu kuba musajja wo mu ttooki. Gwe weebuuze lwaki abantu teri muntu akulinako sikando nti oba omuvumi omujolonze omubbidde musajja gole mukazi okola bye byaganduulazo ajati muwombeefu galo charodi gwawooli dokita awooli naye buli nsasagge omusajja yagireeta. Sigambe omusajja mukyawe nemuze mu kisenge omugambe muganda wange akiramu n'ekitiibwa kye nazimba naye ng'okiiwa jjukira omusajja agojje mu garaji y'emmotoka ayawukana omusajja agojje mu kyakyo oba mu muzikiti eyakuzibwa. Omusajja gwomanyi gye wamujja manyi era wakizaako muteekateeka ne bigaana nga bulijjo. Nze manyi nakoze eggulo vidiyo ensonga Deputy Nicole wasooka n'omuddamu ne post gwe kwennyini wa postinga n'omuddamu nga lwaba mwana muto talina kugenda na mu mbuga z'amateeka tanaweza myaka gisimba mu mbuga y'amateeka n'omuddamu na post n'obivaako n'obalaata ng'onoonya opinion z'abantu. Paka wenda nze nenkola vidiyo neekutuulamu. Vidiyo yakutuddewo za abantu abakutegera ne bagamba penge wakyogeddeko ne ku TikTok bagenda atandika okusojja ate buzibye munnaye nagikoze eggulo. Nyinza kulaba omwana omututte ku poliisi ate nga ali tobifuddeeko walaga nti naawe okola posti n'ofuna komenti zo nsiggwa. Naye nze njagala kugamba mbu ekisa kyo kyewayambisa omwana oyo oba ekyakuleetera okuyamba omwana oyo tekikoma ku oyo. Nekyemmanyi era basalawo oyamba omwana oyo nga neewammwe wali abaana babakojjaabo bagalo child abatanagenda ku ssomero ku lusuumu gye bali oyimba bookebera mu kika kyo mulimu abatasoma abeetaaga obuyambi gye bali mu byalo kebeerayo tebaweddeyo bonna nti bali bulungi. So ekisa kyo kiteeke ewantu woolaba nti ojja kuganyibwamu tojja volongerwa. Kyembadde nkusaba naye n'omusajja mukeberemu manye ennyonta yakubeerawo nga munoonya abasajja ejja naffe ey'abakazi ejja naye omusajja asobola ekitiibwa ky'okuumidde ebbanga. Nabiraba ku station yakola embaga ya millions ku mwanjula enkiro omusajja ne bamukwata gwaddeesereza mobile money emitwalo 7. So nze ndabye abakazi bangi bawasiza abasajja babayiyeranka omukazi n'akuuma ekitiibwa kye Farida Nakazibu yali akuuma ekitiibwa kye ku TV n'agenda wasa omufere ya mulimba mbu dokita kugamba abakyala nga muli eyo manyi mulina ebitiibwa byammwe muzimbe muva mu famire ez'amaanyi. Omusajja asobola okukwata ekitiibwa kyo n'akijolonga. Tekigenda kuma ku Deputy Nicole yekka. Omusajja akiramaza anenenemba n'abakazi
olwe yasooka n'agamba lyamusaba akaboozi nga temupangisa weeyo oza obiwulira kota bukwasa musajja omuteeke mu mbuga z'amateeka manya omuteeke mu kisenge omugambe muganda wange onjokyesa wapitiriko niwamutwala ku kkomera tugenda poliisi agenda kusiba ebyokumulabisa tebimala esigenda kujjawo kiri nti omusajja wo akuzannya tamanyi kitiibwa kye wali wazimba omwami gwe wali wafumbirwako ekitiibwa kyali akuteeseteese nakyo mu bantu yoli wamujja mu ggala kitafaayo era kyakugamba gwe kyogenda okugenderako otereka sente zo emitwalo 8 mu kakaaga akakaaga ne bagenda nga bakajjako gwolaba 8 tosobola tegeera but Airtel okujja kusereza nge n'ositwala omulundi gumu that is malisi tubanga abayombye nze talina kye nabakoze ati we baali bazikuwa bagamba ki yali discussion empanvu la wakati Airtel simu kwenjogerera ate kwebiri ne twayogera empozi empanvu nnyo eveno paka wansi aina n'omusajja bwe yambuliza n'angamba kati transaction gyoyogerako yaliwo September nga 3 ate wano sente zavuddeko October nga 1 katukyagezako ku kuvalidatinga mbeera ne musindikira message nga mubuuza oyagala nkueducating inti mu USA Dubai ne Uganda time zone za njawulo omuntu asobola okuba nange eri lwakuneno lwakutaano you want me to educate you nakyo yagala mala kikusomesa ati omuntu eyansindikira sente ali mu America ayinza okuba yazisindika lwakuna ekiro naye ate nga nze gwaziwadde ndi Uganda olwedde ezange ndi mu lwakutaano kawungeezi idiots. Yes time zone za njawulo kati wano Airtel message yange olago girisivinze nga 1 naye ate oli ampadde sente yazisindise nga musa nga meka nga 3. That is not a reference of argument. Era we nakigambe yangamba timamu sore sakonze kale kati otegedde ensobi yoti ye basindika apology za paragraph ziringa nya sazidanamu because nali wazinsindikira yes nali nyize omani bayagera notandika okundetako obukujjukujju kati kankuulirayo fact emu Julia wemba ndi wane kusindikira emitwalo 5 nga ndikusindikidde mu nsobi nze wano n'initiatinga reversal eya sente ezo zikomewo Junior emitwalo 5 wowe oguzeko airtime ne waba nusu ebyo 5 teziddayo eyo reversal tesobola kubeera initiated. You cannot reverse money which is less than what was sent. Okategede Junior. Era omuntu bakusindikiranga sente bana abazizaayo ogulangako obuguzi kyakulya. Ne bw'ogulako ekintu kya nusu emu ne bw'ogulako ekindaazi teziddayo. Ne bw'ogulako airtime wa 10 teziddayo. Kati sente ze yali alaga eziri mu reference emitwalo 7 kati embanga reference emitwalo gyali 7 ate lwaki mwali mujjako zanga 4 does the two tale it doesn't tale kati waliwo n'ekino kyempulira wakusindikira sente e Bulaaya ne zitatuuka ne bakulaga message nti zizze Tokanga kwa account teziriiko tokana okubira yazikusindikidde e Bulaaya nagati sente zazze ziba zirirudda kati kankulage kino omuntu wakusindikira sente nga ali bweru sente zitukira ku kitebe kya Airtel mu database yaabwe ne basooka ne bavalidatinga oba erinnya oli lye yawandiiseemu n'ennamba yo bitmatchinga bw'onsomera ennamba yo Junior nze wali mu kusindika neteekamu Tamale Junior ng'ate eno yeggwe Yowaana Yozefu nga tebikwatagana sente tezituuka Airtel ezibowa after some time nezizaayo back to the sender okategedde emala nezizaayo kati oluusi zisobola okuba nga bakyali mu validation y'amannya go okulaba nti amannya genyinyiri ge babawadde ge go
era weziba nga sizezo ziddayo omuntu nagamba nsindikira amannya g'amaki oluusi kati kakulaga junior omanyi Uganda ensi eri fani gyosangamu omuntu ng'alina layini eri mannya ga Timo ate ng'erinnya ennamba ya mobile money eri mu ga junior newale tuyina ensi abala Uganda mwekubeko emitwe mwekubireko mu ngalo nga ennamba eri mu mannya ga Timo kyokka mobile money eri mu ga junior ye Uganda. That is Uganda for you. Okitegedde kati kyoyina tegeera bwe basindika sente they must validate nti ennamba n'amannya bifaanagana, then the money can be deposited on your account. Okitegedde ate kati sometimes oluusi sente basindika nga nnyingi Airtel esobola nozikuwa emirundi ebiri nesooka neekuwaako neddako neekuwa endala because some transaction esukka million 5 tezigenda direct mulundi gumu. Omuntu asobola okusindikira million 10 ku sendi wave ne basooka ne bakwatako 5 n'endala 5 ne zituuka luvannyuma. Naye junior bw'ogenda mu comment section ya video zino zonna ezitambulidde mu wave eno abantu abadde nga bababba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna.